Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliza weebale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Mawulire si malungi eri eggwanga erya Rwanda, mawulire si malungi wadde n'omulundi n'ogumu olw'ensonga nti nno ambasada wa Rwanda mu kitongole ekya United Nation akuttemu obubwe, asibyemu obubwe n'ayabulira ekitongole kino. Tetumanyi nsonga lwaki masekati ga diplomatic struggle eri wakati wa Rwanda saako n'amawanga gano ag'ebweru nga bigenda mu maaso. Tulaba ate era mu kaseera ke kamu omukulu ono Ben Barugahera adipaatinze n'ava mu kitongole kino. Oli ku UG Update TV kosinza oba ng'otuuliza webale kwekumira ku mayingo gano. Gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere nga naawe oli omu ku ffe osobola okuba ng'ofollowinga byonna ebigenda ku channel eno gwe mukwano gwange mpuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Tukimanyi bulungi nti nno omwami ono abadde representative era ng'ali permanent representative mu Rwanda mu kitongole ekya United Nation. Ernest Lwamuyokyo alangiridde nga ekisanja kye wekigenda okuggwako nga March nga 25 2025 newankubadde nga waliwo ebisoomooza ebyetoolodde asazeewo okulekulira naye ng'ensonga ye ey'okulekulira tennabeera kiriya okuva eri mu Kigali Rwanda. Okusinziira ku Office Department evuddeyo eraga nti tebamanyi oba yeegobye oba bamugobye oba balina omuntu omulala gwe bagenda okuripulesingawo mu kifo kye ky'abaddemu. Kati nno nno okwegoba kwe kuzze mu kaseera nga Rwanda efeesinga international pressure naddala amawanga ago ag'ebunaayira nga geekuusaamu okubanga bagamba Rwanda ebackinga abayeekera ba M23 abali mu Democratic Republic of Congo, era bagamba nti bino ebigenda mu maaso bye zimu ku nsonga lwaki Lwamokyo asazeewo okubanga alekulirwa mu kitongole kino ekya United Nation ng'era bayinza obba bamukansolinze bukansolinzi olw'ensonga nti amawanga gano ag'ebunaayira geeweze enkolokooto okusazaamu diplomatic relations n'eggwanga lino erya Rwanda singa aneebeera tekoze kimala Paul Kagame okuggyamu amagye ge troops ze mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira amawanga gano gavuddeyo gasonga mu Kagame nti y'omu ku babacking abayeekera bano aba M23 era y'ensonga waaki conflict eziggwa mu ggwanga eryo kubanga beebuuza abajaasi abayeekera bano ababalirwa mu lubatu bayinza batya okulemererwa ejje eriri mu 10,000 gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ne bawamba ekibuga Goma saako ne Bukavu okwo nga kw'otadde ne airports ezikozesebwa ebibuga bino. Kaakati mu kaseera ke kamu tulaba nga ono ambasada abadde akiikirira eggwanga erya Rwanda mu United Nation Union bamugobye mu United Nation bamugobye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tetumanyi zino ensonga bazeekuusa ku nsonga za kusanctioninga nga bwe bagambye nti Rwanda egenda kufeesinga measures singa eneebeera tewithdrawnze troops zaayo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ng'olowooza kino kyesigamye ku ki? Njyangu mu comment section obeeko ky'otutangaaza. Mbagala nnyo.